era tumalambalamu nga batulungi ekikopo kyaffe kya sebokapu ekyabannabutale bannabizinesi abagenda kubanga basamba mupiira tugende maaso tetulina budde dakiika 5 enkya tuli kuowino tugenda bagabira emijoozi nembalaba ku Buganda Road nga bajja bambi tugenda kusamba omupiira nga kuliko Premier League ayo omuntu yenna abajja ku mulamwa kubanga tugende mu maaso n'omupiira tebayo omusuubuzi yenna gwe batiisatiisa kugwefa muda kubanga ebyalo biri bibiri kakati n'abakyala kino ekintu kyakoze jjajja waffe kituyambye bambi obutala bwali bw'abantu abalondemu obuddiza basuubuzi abaana ab'omukiyembe ekikopo kisoose okulonjibwa mu kampala ekyabannabizinesi bannabamakolero abaana abatunda emicungwa kwa street avonde ng'ali wakati w'omulyango mu disaate basawo ne banyaba bannamakolero bannabizinesi esaawa y'okujaganya okwekulisa bannakyegwanyise eya Uganda nga tuli waliko wine ku kokoyadisegera wagenda kubeera omukolo mukulu nga tulonkinga ekikopo kino ekikopo kino kitandika ku lunaku olwokutaano okukisamba okutuusa olutunakimalirako olwaye MC singa katonda awuliriza esaala zino ate nga bagamba nti omuwanguzi anaaba asikulembedde ajja kuwangula kyabasuubuzi kampeyini tulonkinga ekikopo kyaffe kitunakusamba kya sebokapu olw'ensonga konvo egenda speedi amanya agange nze Senine Ashraf nga nze ow'abavubuka mu katale ka Usaafi ate ng'akolanga assistant general secretary mu Sebo tournament nyongera okubajukiza banna Usaafi mwenna ng'ennaku z'omwezi 28 tugwere ffenna nakivuba bbulu kube kitintale goolo 5-0 olunaku lw'enkya nyongera okubajjukiza ffenna tugwere mu owino wewaliro ki enkulu okulya n'okunywa Namongotu oye Mzee Museveni oye Chisaka oye Kushaba Susan oye
bagala nnyo basuubuzi bange. Nnyo mwebalire ddala okuwagira omupiira guno ogwa Ssebokka. Tubasaba tuwagire omupiira guno kubanga si gwa busosose kutugatta ffenna ng'abantu ng'abasuubuze. Tubasaba tubeegayiridde nnyo abasuubuze siriwaza tubaye omuntu yenna abasiriwaza bajja kumulamwa ku kintu kye tugendamu kuba tuli mu mupiira guno nga twagala okuleeta wano baasi. Abasuubuzi mulabye mutya ddala ddala nga tulese wano baasi nga buli muntu afuna obuzibu. Timu kyamani oye! MK Project oye! Boda boda oye! Usafi market oye! Amanya gange nze Faizo Juma Kirya nga nze patroni wa boda boda mu Kampala era nga nze coordinator mu timu chairman MK Project mu boda boda industry Uganda yonna. Njagala okutuusa obubaka bwange eri abateeseteese omukolo guno nti aba boda boda muli wamu nabo, bali wamu nammwe. N'olw'ensonga eyo ffenna aba boda boda nga bwe nasuubiza chairman nti mu mwaka gumu Kampala n'emiriraano wanaaba tewakyaliwo ayogera nuupu nga ffenna tuli tiimu chairman. Mwebale okuteekateeka omukolo, mwebalire ddala. Tulonkinza omupiira ogunaabeerawo okutandika leeta. Mwebale nnyo. Naffe abakyala tuvudde nga mukyala munaffe bukyayingira mu katale naffe twagala tube nga tutambula nga abakyala. Naffe tusanyuse nnyo okulaba naffe abakyala nga tuvaayo tuvuddeyo katuviireyo ddala kakati nga emizeeyi bwe yayingiza abakyala abalala abaagwa n'abayingiza naffe katufune ate ono gwe twesiimidde ffekka. Twagala kuwangula kaapu ya butale. Twagala kuwangula naffe. Ffe naffe tubeereko nti omunaku alina waakolera, mufuna mpola alina waakolera, so si bagagga bokka. Naffe gye tuvudde tuwalinga tunda kagoye kamu bubiri naye kati ebintu badde birinnye nga bituuse waggulu. Nti muzeeyi tweyanza nnyo tweyanziga byonna byatukoledde ng'abakyala okutujja emanju n'atuusa naffe ku mwanjo. Naffe tuli basanyufu gyayi lwakuba nti tutuuka gyali eyo eno wansi batugaana. Naffe ajjangayo n'atutumirako netujja nanti Susan naffe n'atutwalako eyo yewuwe tubako naffe obugambo bwetwagala okumugambanga ng'abakadde. Ebbanga lyetubadde muno mu Kampala naffe twagala tumukubayo akaama ntaata kino kye kino. Susan, the chairperson of Owino Market. Today it was a drive to show the people that there is something going on in markets, which is Susan, chairperson of Owino Market. Olwaleero kitokose nga sikisaanikire nga tuyisa drive okutegeeza eggwanga nti nanyinimu mwali Kabwejumbira Yoweri Kaguta Museveni nti tutegese ekikopo ekitabangawo emyaka aga anajja atukulembedde. Teri yali ategese ekikopo okumwebaza ebyo ebirungi byakoledde Uganda. So fa ab'obutale ffe tusoose okuvaayo okutujja mu nnaku gye twalimu okulanga obutale buzza mu gavumenti abantu kati badda ewaka balina kubuveera. So tuli basanyufu nnyo era lonchi tugenda kulonchingira Owino kubanga Owino ye maama w'obutale obulala ate Owino yesoose okununulwa ebyapa ne bifuluma nga biri mmanya ga KCCA. So n'olwekyo tubasaba abantu mujje muwagire abaana bammwe abali mu butale abasamba emipiira. Ate ne twebaza team chairman nga eyita ewa General MUHOOZI okulaba nga birthday eyasookera ddala yagamba nti tageti ye kutumbula bya mizannyo n'abayimbi mu baana abato. Kati essaawa zino ekirooto kye
kituukiridde kijiddwawo akawuuwo kyova olaba nga Sevo Cup agitaddemu nnyo amaanyi ne ssente. Team chairman Mwami Toyota mwebale okulaba nga tulekeredde ku Sevo Cup. Era Sevo Cup bwe twategeeza omukulembeze w'eggwanga ku Sevo Cup yasanyuka nnyo era ne tumusaba nti bwe ziba zikomekerezebwa abeerewo ku mukolo ogwo era n'atusuubiza nti akatale akanaawangula kakufuna baasi omupiira ogw'abasajja ate ogw'abakyala akatale akanaawangula kakufuna costa. Olunaku olw'enkya launch nga omugenyi omukulu si mulala wabula Madamu Dorothy Kisaka era n'abalala team chairman bajja kubaawo, ba minister abamu bajja kubaawo, ba MPs abamu bajja kubaawo. So ekintu kino kulaba nti emirembe gyakomawo mu butale bwa gavumenti era tulwesunze olunaku olw'enkya ate olunaku olunaddako olw'okutaano nga Owino eggulawo March esoose ku Philip Omondi eggulawo ne Katida giyite Rufula. Basaba ne bannyabo tubeebaza mwenna gyonna tutusako engalo nga tubategeeza nti tuli wano tulonjinga ekikopo ekya Sevo Cup nga agisembesera akatale ka senti bali kudembe maketi kemanyi ng'Owino ng'ate ekino ekikopo kyetabiddwamu obutale obuwera 20 okwetoolwa Kampala n'emirirwano nga bonna wali koko yadi abagenda kuleba omukulu otuwabira bonna abakulu b'ekibuga tubanyonnyola ensonga zakaliwa chairman wa Sevo Cup era chairman yanguwa DJ tetulina budde lwa kintu ekitambula kigenda mu maaso.